mu town council y'Endejje mu zooni ya Nkambo gye tusanze Muzeeyi Donansiano Mwebe ow'emyaka 7 ng'ali mu nnimiro y'ebbiri anoonya kyakulya wakati mu bulumi obutagambika olw'enjala emususseeko n'obulumi bw'omukono ogwamenyeka. Twagadde okumanya ekimukoza kino kwe kulutuviira ku ntono nga mutabani we wabula ng'ono mwannyina yamuzaala Wilson Issa Abirye bwamumazeeko obwekyusizo oluvannyuma lw'okumutundira ku ttaka lye nga kati yamuganye n'okubaako ne kyakozesa ekiri ku kibanja kino nga n'emmere gye yasimba mw'ogitwalidde. Nali nsimba emmwanyi, nali nsimba ebitooke n'ebyonna byonna byekyakolera nabivaako ng'omwana amaze okuwamba. Nensigala nga neetuulidde wano gwetuulizi kubanga yali amaze okukiwamba ng'amaze okukiwamba. Naye olw'okuba nti ebyokwagala okulya emmere nentemawo bulumondo obwo. Muzeeyi Mwebe agamba nti ekibanja kino kitaabwe yakibalekera ne mwannyina era nga kwakulidde kyokka mwannyina olwafa mutabani we n'akola olukujjukujju n'afuna ekyapa. Omwana n'aga nti ate ekibanja kyange simanyi oba yakolagana naani ate kidde mu manya g'ono omwana owa mwannyinaze awo no saamanya. Nagenda okulya ng'agamba nti wano tolinawo na buyinza nga yeewera. Muzeeyi Mwebe atulombojjedde ennaku gy'ayitamu n'atutegeeza nga mutabani wano bwamumazeeko obwekyusizo. Kubanga yaŋŋamba nti ennaku zino ng'asimba ebikonde by'ejju n'agamba nti namugamba nti ebikonde ebyo nnyinza n'okubikuulawo wabitaddewo naye nnyinza obikuulawo n'agamba nti kale bikuule nnyinza n'okugulako olutalo lwa Ukraine nti oba nkutwale luzira bakusibe. Twogeddeko n'abamu ku bataka ne batutegeeza nti ensonga z'omukadde zeetaagamu omukono ogw'amateeka okumutaasa ku muvubuka ono amufuukidde ekyambika. Muzeeyi Dono yatuuka mwero si wano, abakulembeze b'ero si wano ne batamuyamba. Weyabaye nti ekyo ngaffe abakulembeze tukirabye nnyo nti ero si wano eyandejje Town Council ebiseera ebisinga yeekubira ku muntu agobaganya omuntu okusinga oyo eyeetaaga obuyambi. Nze nzekka wano sirina busobozi bumala naye nkubira omulanga minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba ne nkubira omulanga minisita Mayanja kuba namulabako ku TV nga essemuteeno alamudde bulungi ku muntu eyajja n'amenya ennyumba y'omuntu. Ne nkubira ne pulezidenti omulanga banne bajje batuyambe. Omuzeeyi bw'atyo nga bw'omulaba wuno omulaba atuula ayagala na kugwa naye omuvubuka asomye alina n'eddiguli alina n'emirimu gye ate najja atandika okutulugunya omuzeeyi ono. Bino byonna bizuuse oluvannyuma lw'omuvubuka ono okuleeta bakanyama okusimba ebikondo n'okusiba sengenge ku ttaka lya Muzeeyi Mwebe abulwe waayita wabula bano olwawulidde nti mmeeya atuuse kwe kubomba. Mmeeya w'ekitundu kino Nkwanga Stephen Sebowa agamba nti akuzaala ba Muzeeyi Mwebe mu kifo kino n'ategeeza nti ekyo kimuwa enkizo okusigalawo kwe kulaajanya minisita w'ettaka Judith Nabakooba okunyingira mu nsonga eno kubanga obulamu bw'omukadde ono buli mu matigga. Kuba embiranye eri wakati wa Muzeeyi Dona eriwo na mutabani we oli yayita Dona kojja kitegeeza ekibanja Dona abeera ayinawo. Nze mbadde ngamba we nti Dona okuyambibwa ku byonna Dona bamufunireko ekitundu ekikye naffe tukimanye nti Dona wano waayita wano takyayitawo. Oli bw'abeera yatwala tukitwale nti yatwala omugabo gwa maama we ogwa kojjaawe agumulekere. Mu kwogerako ne Wilson Issa Abirye mutabani wa Muzeeyi Mwebe amugobaganya ku ttaka ku lukomo lw'essimu asambaza ebimwogerwako n'atutegeeza nti ye tannaba kugobaganya mukadde ono ku ttaka. Nze ndi ku ttaka lyange kyagamba nti bamugoba kikyamu teryamugoba era waali awo nzamuvunaanyizibwako ekyo toyi kyagamba era toyinza yagiteeseeko n'abagisima nesasula nosasula nzamuvunaanyizibwako nosima otooyi yabadde akozesa yasiba era etooyi buli kimu ne matiriyo naguze oyo kujja wange. Ez'ettaka nga tuzitadde ku bbali